Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagadde mbalage enkola gy'okolamu juice, nga juice oyo tugenda kukozesa ovacado, obutunda, green pepper wamu n'entangawuuzi. Tugenda kukola juice omuwoomu agenda kuba mulungi nnyo ate nga mugumu bulungi. Tunula bulungi, tugenda kutandika wetegereze ebyo tugenda okukozesa. Onoofuba okulaba ng'ofuna obutunda, tugeze obutunda nfunye bwa 200 ne kedomu ne green pepper wamu n'entangawuuzi. Ogenda kwe kati nkusaba oba ogenda kukola juice olina okutegeka ebyo by'ogenda okukozesa bibeerawo kumpi, so si kubeera ng'otandise ate nga bw'onoonya ekintu ekirala. Byonna bitegeke: akambe, akasengejja, ekikopo, essefuliya, amazzi g'ogenda okuteekamu, byonna bitegeke wantu wamu. Juice ono tugenda mukuba bukubi, tugenda mukubira mu blender. N'ettawulo giteekewo egenda okuyamba okwesiimula engalo. Ttawulo eyo gy'okozesa mu bintu oba gy'okozesa ng'okamula juice. Tugenda kuba tutandika bulungi nnyo. Kwegamba kirungi oba okola juice oyo tekyetaaga kubeera ng'ate omuvaako. Obeera omutandise mutandika omulundi gumu, kigenda kuba kirungi. Kikuyambako okuuma obuyonjo, naddala abalala abeera bagenda okunywa juice oyo baleme kumwenyanyala, kuba ebiseera ebisinga omuntu asobola okugaana okunywa juice olw'oyo abeera amukoze ng'alaba mukyafu oba ng'amwenyanyala. Kati n'olwekyo oba otandise okukola juice tomuvaako paka w'omumaliriza, kigenda kuba kirungi nnyo. Juice ono tugenda kusinzaamu ovacado nga ye mungi. Juice tugenda kusinzaamu ovacado. Kaitandika obutunda, tutandike n'obutunda. Obutunda olina busala bw'otyo ng'onaabukamula, obusale ne wasemba. Kati obuvaamu bulungi sooka obusale bwonna. Obutunda sooka obusale bwonna, oba olina bumeka sooka obusale bw'otyo. Olumala obbusala, funa ejjiiko ogende ng'obuggyamu ng'obuteeka mu blender gy'ogenda okukubiramu juice oyo. Kigenda kuba kikwanguyira, okitegeera. Kiba kijja kuba kikwanguyira. Katunda kaggwamu bulungi nnyo singa obeera okusoose n'okasala ne wasemba nga bulaba bwe ndi mu kikola, bw'otyo bw'oba okola kigenda kuba kikwanguyira bulungi nnyo. Kati bw'omala akatunda nga bw'olaba, kwata entangawuuzi nayo n'okusooka kubyozaako ebyo by'okolamu juice, sooka obyoze bulungi. Osobola okubyozaako n'amazzi agookya. Kati ng'entangawuuzi eyo giwaateko bulungi. Osobola okukozesaako ng'entangawuuzi ogisalaasala. Osobola okukozesaako k'olaba, oba osobola okufuna akambe bulungi nnyo n'ogisalaasala obutontono bw'otyo nga bw'olaba n'akambe. Toteekamu nnyingi, togimalaawo. Entangawuuzi teekamu ntono, toteekamu nnyo nnyingi, kuwulikika nti mulimu entangawuuzi mu juice. Kati ne green pepper naye yo tumusaleko, olaba. Kati green pepper kisinziira, bwe kaba katiinitiini nga si kinene nnyo, kisinziira bungi bwa juice gw'okoze, ye green pepper gw'oteekamu. Green pepper naye mulungi nnyo ng'ali mu juice, alina engeri gy'oba owuliramu juice oyo nga wanjawulo. Kati bw'omala green pepper muteekamu nga bw'olabye, tufune kedo waffe. Kyo kikedo kyonna kiteekemu nga kiramba. Kedo yo yina muteekemu, n'oba oyina 2, kisinziira juice kikyosinza okutunuulira. Juice otunuulidde ovacado nti nkola juice wa ovacado, gw'olina okusinzaamu. Juice nkola wa butunda, sinzaamu butunda. Kati ono njagala kusinzaamu ovacado, okitegedde. Era ovacado alina kubeera ng'awerako, bwe kityo bwe kiri. Kati awo juice tunuulidde, njagala kukola juice gwe njagala kukola bikopo 2 byokka. Liita emu eya juice, obutunda nguze bwa 200, kedo nguze wa 5, n'akatangawuuzi ka 2 naye tekaggwaawo, ne green pepper wa 10. Green pepper naye osobola omumalawo oba osobola obutamumalawo, tekiba na buzibu. Naye kedo olina omumalawo, kedo n'oba na 2 biteekemu, kuba tukola ovacado juice gwe tuli mu kukola. Wali tutaddemuko ku bintu ebirala. Kati bw'omala teekamu ku tuzzi, tugenda bikuba. Sandikirako bulungi nnyo nga bw'olaba ku blender yaffe. Kati bibyo biwedde okukubibwa. Kati ebigwa okukubibwa, funa essefuliya ennyonjo nga bw'ogiraba bwe tugenda okusengejjera juice oyo. Kirungi n'ofuna akasengejja nga kaneneko, ate mulimu obusengejja obulina obusengejja 2. Kati ako kalina busengejja 2, kwegamba obutimba buli 2. Kati juice enguyu yeetaaga okusengejjera ddala nnyo, malemu
obwo bwa black oba obutunda bw'obeera okubye oba omalemu ebyo ebitali birungi kubeera ng'omuntu abiraba mu giraasi. Kati akasengejja okalaba kalimu obusengejja bubiri gye buli babutunda naddala abatembeeyi abatambula abo babeera nabwo bulungi nnyo, busengejja bulungi juyisi. Naddala kati nga mmwe aba wooteri abakola juyisi oyo kirungi omusengejje bulungi aggwemu obuntu bwonna. Kati nga bw'omulaba yuuyo maze omusengejja naye ate era yeetaaga okuddamu omulundi gwe twandiyise ogwokusatu. Kitegeeza juyisi oyo omusengejja emirundi 3 oba 4. Kati mutadde ku kikompe, ekikompe ekyo oba tugiyite ejjaaga osojja okuddamu n'omusengejja ng'omuteeka mu ekyo ky'ogenda omumuteekamu ng'omuteeka mu firiigi. Okitegedde? Kati yo tumuzeemu omusengejja omulundi ogwokusatu oba kale ogwokubiri kuba kali akasengejja kalimu obusengejja bubiri, kati guno guba gwakusatu. Okitegeera? Kwegamba musengejje bulungi obuntu buggwemu obwo, kwegamba obwo bw'olengera mu seffuliya obwo bwa black obwo buggweere ddala mu juyisi. Omuntu anywa juyisi nga tamwerondamu wadde n'akamu. Njagadde mbalage ovacado juyisi bw'atyo bw'afaanana olw'ensonga twasinzizzaamu ovacado ndowooza omulaba naye abeera muwoomu nnyo. Kati bw'omala omusengejja bulungi ng'omutadde mu kijjaaga oba mu ekyo mutadde mu kikompe, bwe tukiyita kikompe bwe tukiyita, kati bw'omala omuteekamu musaanikireko bulungi nga bw'olaba. Kati toteekamu sukaali naddala gwe akoze juyisi ow'ewaka, ndowooza n'owa wooteri kuba bangi bajja okujja akugambe ti njagala juyisi nga temuli sukaali. Ekitegeeza toteekamu sukaali. Kati omuntu ng'alina sukaali, alina puleesa, alina ebirwadde eby'enjawulo, juyisi oyo aba mulungi nnyo okumunywa nnyo olw'ensonga aba alidde ebyo ebibisi ate aba biriiridde ddala kuba oba obikubyemu juyisi. Kati gw'anywa sukaali teeka mu kagiraasi nga bw'olaba nga bwenkoze olowooza okiraba, onywere ebbali nga twegamba oyo gw'otoddeko gw'oba oteekamu sukaali nga bw'okiraba. Okitegedde? Naye nga juyisi muwoomu nnyo, ekirala anoga mangu sukaali olw'ensonga ka ovacado kalimu akawoomeera ate n'obutunda, ate ekirala abeera mugumu kwegamba abeera mukwafu bulungi. Akaako ndi mu kunywako kwegamba kawoomu nnyo. Toteekamu sukaali, beera ng'omuteeka ku dayiningi oba mu firiigi. Kwegamba oli ajje nga yeeteeramu nga bw'anywa, oba gwe omukyala ng'omukoledde omwami wo muteeke ku dayiningi omuteere mu kagiraasi ng'ako abeere ng'anywako. Agenda kukusiima nnyo, agenda kwewuunya kuba juyisi oyo mulungi nnyo, awooma bulungi nnyo ate ajjanjaba emibiri. Kati n'olwekyo njagadde olwali tutunuulire enkola gy'okolamu juyisi nga tumukolamu ebyo eby'enjawulo ovacado n'ebirala nga we mubirabye. Njagadde mbibalage mu abali ku channel yaffe eno eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.